Ebina by'obwannakyewa ebiri mu kaweefube w'okukendeeza k'okufuweeta taaba mu ggwanga si bisanyufu n'abakungu ba gavumenti naddala abo abali mu minisitule ey'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Bano bagamba nti bano beesuddeyo ogwannaggamba mu kussa omusolo ku taaba. Kino nno kibawadiriza okutandikawo omukago n'ekiruubirirwa eky'okussa gavumenti ku nninga okuggya omusolo oguwerako ku taaba ng'omukwanyaganyi w'ekibiina ekya Uganda Health Communications Alliance Richard Baguma bw'annyonnyola. Eriyo abantu abalya mu nsi yaabwe olukwe. Era ndowooza abamu ku bakozi b'omu kitongole kyaffe oba minisitule yaffe ey'ebyensimbi bandibadde bakwatibwa ne bavunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi yaffe Uganda olukwe. Kuba osobola otya okumala emyaka 4 nga toyongezaako n'akamu omusolo ku taaba, ng'oyongeza omusolo ku mazzi, water is life, ng'oyongeza omusolo ku mafuta, ng'oyongeza omusolo ku mata, naye nga gwe toyongeza musolo ku taaba. Ono yeeyungiddwako Mabel Kukunda Musinguzi ng'ono akola n'ekibiina ky'obwannakyewa ekirondoola bannansi bye bakozesa ekya Uganda National Health Consumers Organization. Tugenza okulaba bwe tukoze okunoonyereza kwaffe ng'ebitongole ne tusanga nga taaba naddala sigala baasemba okwongeza omusolo mu 2017. Kati ekyo nga kikyamu kubanga tekikkiriziganya n'ekitongole ky'ebyobulamu eky'omu nsi yonna ekigamba buli mwaka sigala yandyongezezebwako omusolo. Ate tulabye nga gavumenti yaffe emirundi egisinga eze enoonya omusolo nga tetulina ssente zimala. Ne tugenda mu mabanja era amabanja gali mu bulago bwaffe nga eggwanga. Ono era alaze omusolo ogusaanidde okwongezebwa ku ssegere ekyono. Gavumenti erina okwongeza omusolo n'egujja ku 5 buli sigala buli sportsman oba supermatch n'eguteeka at least ku 15. Ekyo tulabye nga kijja kuyamba gavumenti okufuna ssente naye era tekijja kukosa bizinesi z'abakola taaba. Kubanga tukoze okunoonyereza ne tulanga tebakosebwa nnyo nga bwe babadde balimba mbu bongeza omusaala. Era alaze n'obulungi obukirimu eri ebyobulamu bya nnyaffe Uganda awamu n'omugigi omuto. Nga ebitongole by'obulamu tugamba bw'oyongeza omusolo ku taaba kijja kuleetera abaana bangi obutatandika kubanga sigala agenda kubanga ali wa buseere nnyo. N'olwekyo abaana baffe bayinza obutatandika okufuweeta sigala n'abantu abamufuweeta bayinza okulekeraawo kubanga sigala wa bulabe nnyo, alwaza kansa w'amawuggwe ne kansa omulala n'endwadde endala. Baguma alaze eddimu ly'okulwanyisa okukendeeza okufuweeta segereeti we lituuse okuva etteeka bwe lyayisibwa. Erimu akasoobo nti waliwo we twatuuka ate n'ekitongole eky'ebyobulamu eky'ensi yonna ne kyebaza Uganda ku mulimu ogukoleddwa ku nsonga y'okulwanyisa okufuweeta sigareeti n'ebirala ebiva mu taaba. Naye twandyogedde okwongeramu amaanyi okusingira ddala ku nsonga ya shisha. Eriwo obujoozi obuyitiridde ku bantu abalina ebifo ebisanyukirwamu kuba kati shisha bamuleeta ne bamunywera mu lwatu. Poliisi egezezzaako naffe n'ekitongole ky'ebyobulamu naye ndowooza twetaaga okwongeramu amaanyi. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.